Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi. A special consideration, as it is for the Kome Islands, let it also be extended to Setanamganga and in that fight with that. Andi kansala wano ku district akiikirira eggombolola y'Empata ate era nze chairperson w'akakiiko aka finance, planning, administration ne audit. Kulwaleero mu kanso yaleero ebibadde ebisingamu obukulu ebituteesezzaako kubadde ekisinza okukwata omugamba ekyo Ekibba Dagala. Dagala libulira nnyo mu kkubo nga liva ku district okugenda ku health centers oba Mumalwaliro kiteeka okugenda kyokka ate ne ku Mumalwaliro nayo ne libula. Tutegeezeddwa nti waliyo n'abasirikale abamu abajjayo eddagala era waliwo omusirikale omu mu ddwaliro eriri Kyampisi gwe bakwata n'eddagala ng'atambula nalyo era ab'obuyinza ne poliisi ne bamukwata n'ateekebwa mu kaduukulu era kaakati alinze kuvunaanibwa. Wabula era tutegeezeddwa nti waliyo n'abasawo abajja nga bawandiise edda lisiti y'abalwadde nga bano tebazze ku ddwaliro wabula bajja ne lisiti afuna abantu mu kyalo n'awandiika abantu n'awandiika namba zaabwe n'eddagala lye batutte mu doses eryo lisiti n'aliteeka mu fayiro eddagala n'alyeddiza n'alitwala nga abalwadde tebazze ku ddwaliro. So tusabiddwa okubeera aboogi n'okusomesa obukiiko bwaffe obwa health management committees ku malwaliro wabula n'okulaba nti n'abakulembeze ku byalo malwaliro mwe gali ne bakansala b'emiruka kubeera nga bagoberera eddagala buli kaseera n'abasawo bennyini bekikwatako okubeera nga bakola omulimu ogwo omulungi ennyo. Ne kawa asabiddwa ateekewo enkola esinga kwebaddewo bulijjo engeri y'okukuuma eddagala kubanga abantu beesuuliddeyo gwa naggamba n'obukiiko bulwawo nga tebutendekeddwa kikyo. Ekyokubiri ekibadde mu kansa eno waliyo tulabye ebbula ly'aba parish chief oba abaami ab'emiruka abatono ennyo mu disitulikiti y'e Mukono. Ffe nga abakulembeze tukolera ku ssente zammwe wa musolo ate nga batuyambako okusolooza emisolo egyo be ba parish chiefs. Waliyo amagombolola ge tulina agavaamu emisolo egiwera egisobola okuyamba entambuza y'emirimu ng'eggombola y'Ekyampisi, ey'Ennama, ey'Ennakisunga, ey'Entenjeru n'Enamataba. Aga amagombolola kozi kugatya Nakifuma, Naggalama ne Kasawo. Amagombolola ago naye tunokoddeyo ddala eya Nakisunga nti waakiri amagombolola gali agalimu ba parish chief abatalina nnyo mirimu gye bakola ba parish chief batoolebweko bajjuze amagombolola ago agasobola okuvaamu emisolo egiwerako tusobole okubeera nga tukuŋŋaanya ensente zisobola okuweereza abantu. Naye ogenda n'otunulira nga waliyo amagombolola agalina aba parish chief ng'omunoonyeza n'emyezi ena nga talinnye mu ggombolola ye naye kubanga teriyo na mulimu gwagenda kukola. Ina emiruka egy'amaanyi egirimu abantu abangi girimu bizinesi ennyingi nga mulimu parish chief omu oba obutabeera na parish chief nga oyo omu tasobola kukola mulimu gwateekeddwa kukola ate waliyo n'agatalina parish chief. So ne tudda emabega ne tutambula empola mu mpeereza y'emirimu ng'ate gyandibadde gyanguwa okusinga ebintu byonna. N'ekirala kisembyeyo bannamakolero tusiimye abalina ebitongole eby'obwannakyewa tusiimye n'abantu ssekinnoomu abawaayo obudde bwabwe ensimbi n'ebintu ebikalu okulaba nga batuyambako okuweereza abantu mu disitulikiti eno. Era tulowooza nti abantu abo betusomye banakwatibwayo certificates oba awards okusiimibwa olw'emirimu egyo gye bakoledde amagombolola gye bakoledde disitulikiti gye bakoledde n'abantu ssekinnoomu olw'okukulaakulanya kwa disitulikiti. Era tusuubira nti ng'ennaku z'omwezi 12 disitulikiti yogenda okutegeka epate eggalawo omwaka nti abantu abo bonna betusiimye n'abo abatanookoddwayo naye nga bakoze omulimu ogw'enjawulo tunaaba tumaze okubateeka ku nkalala ezinaweebwa certificate n'awards ezisiima emirimu gye batukoledde n'okugatta ku mpeereza ya disitulikiti. MLC5 District Woman Councillor wa Nakifuma Dagala Town Council ate nga nze Minister wa Health and Gender. Obubbi obuli mu malwaliro nga babba eddagala
bwo mu Mukono district bubadde butandise era nga amalwaliro 4 erimu ku ggumba Kyampisi bakwatayo abaali benyigidde obubbi bw'eddagala era n'abeera nga aweebwa ebibonerezo ebyo ebigwanidde yatwalibwa ku poliisi olw'okusobola okuba nga anoonyerezebwako ng'emisango egigenda mu maaso kubanga kyakakasibwa nti eddagala bamusanga nalyo ebokisi z'eddagala etali emu. N'olwekyo DHO yavaayo n'amutegeeza ne mugamba tukoze tutya, tusooka tuyita ba in-charges bonna ne tuyita n'aba nurses aba health officer bonna abakola ku malwaliro aga Mukono yonna kubanga kyali kifuuse omuze mu bitundu 4 nga bacomplaininga naye wano baali bakwatidde eddala Ekyampisi. N'olwekyo twateekawo measures ez'okubanga eddagala bwe lituukire ku oyo avunaanyizibwa ate era sikaali tali menti kuba na bisumuluzo bya ddagala wabula omulimu gwe gwa kukuuma. Kati twebuuza bano ba in-charges bajje batya bamuwa ebisumuluzo basobole okumutuma mu offices. N'olwekyo ebintu ebiringa ng'ebyo twabigaana kati era kati netusigala nga tukitadde publicly nga bw'okwatibwako tetulina solution yo bino ebibaddewo nti ate sooka ogendeko ewa DHO woze ate sooka ogendeko ewa kawo ate sooka ogendeko wano nedda twabayita bonna netubategeeza kino kizze kibaawo nga abamu beegaana naye kati ono yakwatibwa. N'olwekyo singa onookwatibwa nga wenyigira mu kubba eddagala kubanga abantu bangi abafa kubanga tebalina ddagala ate nga bano bannaffe abalibba bo balitwala mu kukola bizinesi ekintu ekibi era bwenjogerera kati ndowooza tekitunaba kuddayo okufuna kesi nga amagombola ge bamenye nga nakisunga ekyamazima waliwo obwetaavu kubanga ku district eyimirirawo ku local revenue ebitundu ebisinga ndowooza nga 6 ku 100 tuyimirirawo ku local revenue eka bino biweepu YLP ezezijja grants from the government ezo ng'ozivuddeko naye ebisinga byonna tubitambuliza councils like any functions tuzitambuliza ku local revenue. N'olwekyo local revenue buli lwabeera nga takuŋŋaanyizibwa mu magombolola ago kitegeeza kiza district emabega. Kati ffe twasazeewo nga honorable councillors ne tugamba nti nedda kaawo batuyambeko kubanga service commission bagamba ye yali esibye ne kati service commission eri ni press etuyambeko babeere nga bateekawo ba parishes chief abalala abasobola okukolektinga emisolo kubanga ewesanga nga wamu kati nakisunga ekyamazima nga emiruka giri 8 naye ng'ate waliwo abaparish chief 5 tebasobola covering all the parts of that sub-county ne bamalayo sente. N'olwekyo kiziŋŋanya emirimu gya district kubanga emisolo giba gijja mitono. Katusaba gavumenti tuyambe kozi we tuyogera wano bagamba nti gavumenti enaliriizinga recruitments zibe nga zigenda mu maaso. Kati ate ng'already service commission yo unit is in place. Kati ffe tusaba kimu babate babe nga bata ssente abantu abo barecruitingibwe tusobole okuba nga tutambuza emirimu gya district. Local government olwatubadde mu council ne tufuna ebimu ku biteeso ebyateesebwa mu bukiiko naddala ak'abannaffe akahosi nga balaga nti waliwo health centers abakozi gye beenyigira mu kubba eddagala ng'ekyo bakituukako bakizuula oluvannyuma lw'okulembera eyaliwo nga abakozi bagenze ne babba eddagala oba ne babeera nga balijjeeyo nga tabadde lukusa. So tugenze okwinterrogatinga oba okubuuza akawo ate awamu ne DHO ne batutegeeza nti ku sub-counties amalwaliro gaffe agali ku magombolola tebalinayo lukiiko lulabirira ddagala wabula balina ba in-charges balina omusirikale then balina n'omusawo abeerayo avunaanyizibwa ku ddagala eryo. So natulaba nga aliwo obwetaavu obw'okulaba nga twongerawo okunyweza kuba kiba kibi nnyo eddagala bwe liva ku district nga tuli balidde ekyokugeza nti nga katogo health
emiruka eminene ate nga galina abakozi batono ddala abasoloza b'omusolo. Tulabye Gombolanga Nakisunga erina emiruka ena naye nga ate erina ebyalo bingi. Kyokka nga ate ye parish chief avunaanyizibwa ku muluka. Kakiba kizibu nnyo parish chief okubeera ng'olina ebyalo 23 mu muluka gumu. Nobeera ng'osobola obitambula okunoonyayo omusolo. So ne tuwa gavumenti omulanga, that's the district okuyamba like abantu abali traumatized baba banyigirizibwa mu maka abaana abawala. So ebintu bingi biri mu district nenga tebisiimibwanga. So tusazeewo nga Mukono district council atuyise ekiteeso ekyokusiima abantu buli alina omulimu ogutegeerekeka ogukwatikako, omulimu ogulimu okusitula, okuyamba n'okuzimba obulamu, okulaba nga tumusiima olw'ekikolwa ekyo. Then n'omulala yenna ali ebweru yawulira nga yenna ettoffaali lyayagala okugattako asobola tulina olukiiko oluva ku byalo olulabirira amalwaliro. So tusazeewo nti olukiiko lubeere empowered, luweebwe amaanyi, lwongere okuzimba, lwongere okubeera empowered okulaba nga lugoberera eddagala lino eriba litwaliddwayo mu malwaliro gaffe. Nolaba nti eddagala lifuluma bwe liteekeddwa okukolebwa, ate si kufuluma bufulumi, wabula nga lifuluma okuweebwa abalwadde nga bwe ligiddwayo, ate eriba terikoze ne lizibwayo mu stores zaffe okendeza ku mbeera eyo. N'ekyokubiri kwe kwongera okubiriza bakansala oba abakulembeze bonna, si ba district bokka ne n'abamagombola wa municipality okubeera nti bagendanga buli kaseera okumonitoringa okulaba amalwaliro gano gakola gatya, eddagala libeera liweerezeddwayo. Kubanga district tumanya nti kati eddagala lyaweereza ministry yatuweereza eddagala ne livaawo ne ligenda ku sub counties. So tumanya nti kati ligenze. So bubeere buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okugendanga okusupervisinganga n'okulaba ddala eddagala lyaleeteddwa gye liri mu store lyaweddeyo, era bwe liba lyaweddeyo ddala likoze ku Thank you so much, Sugar. As council, on behalf of council, we conducted the benchmarking Mukono government forum members, together with the area councillors representing Patabule, where the first project under DMK is going to kick off from, also attended an office of the speaker. We held the benchmarking session there, and our MDF members were inducted together with us. We saw some of the challenges that we were expecting, but they guided us on how we can overcome them under this program. So we thank you so much for that facilitation. This future, we saw that these councillors for a special consideration. As it is for the Kome Islands, let it also be extended to Setanamganga and in all let's be cross-cutting in all sectors. Service provider, but ate tugiteekeyo ate
tulina obuyinza njagala okubeebaza webale kuwagira ssaza abagenda okulaba omupiira abakusaposaringa abatekinical wing abawangayo ssente abalaba omupiira to the last moment. Thank you so much, and please let's keep the fire burning. Twekope ekigambo kya Kamala Harris kyokka ekigamba nti when we fight we win, so next time we shall win. Tulina oluwalo ate nga with me njagala obategeeza I have apology. Madam Speaker, I request the report is soon coming, and I can assure you, in the next council we shall give you all those details you need. Thank you. Thank you so much. For raising it. Madam Speaker, as the committee recommended that we were informed in due course that this is work in progress. So the land was already surveyed, and the demarcations were ascertained. So I don't know what the honourable member wants to know, but it's already work in progress. That was done. The land is there, and it is very safe. Yeah, the coverage and everything. So as a committee, Madam Speaker, we have a responsibility to plan for the land. And as all of you are aware, that right now we have a new project which is Greater Kampala Metropolitan, which is giving us a lot of money. And as a committee, Madam Speaker, we have the mandate to plan for this land, and that's what we are trying to do. So that was done by our Natural Resources Officer, a team which was led by him, and our land is safe. Madam Ganga, Ntunda, Nagoje, but if you look at the parishes of Chimenye are filled with parish chiefs, and yet some of them are reluctant, doing nothing, and some of the parishes are not bringing in local revenue. So we advised the technical officers, especially the administration department, which is headed by the deputy CAB, who is in our midst now, to do electoral transfer and fill up those sub-counties that bring local revenue on the table, other than making the sub-counties the parishes reluctant in paying local revenue, and putting so many parish chiefs who are relaxing in the sub-counties where there is almost no work. It is logically it's logically not right. Therefore, that's the reason as why we said so. But if there is any other sub-county, the only comment was in Nachisunga, because that's where we receive complaints. But there's other sub-counties like Champisi, Nama, Tenjeru, Namataba, and in Nachisunga, which collect a lot of local revenue. If we consider justice and being proportional in allocating workers that will help us collect local revenue for the better running of council and other services delivered to the people, that's why we came up with such a recommendation. Thank you, Madam. Nurses were called and the in charges. We had a meeting about that. So as we went in our committee and we raised this concern, we are requesting the honorable councillors, whoever having a health center there in your jurisdiction area, at least you go there and you monitor, and you be around on behalf of the DHO or me. Because for me now right now, I'm having I have to go through the whole district. I cannot manage it at the same time when I also have my concern of Nachifuma. So what I requesting is the honorable members of the council to monitor, and at least you go there every time and you see that they see you,
that you were checking, I think they can fear, but it was true, and somebody was taken to the prison, and yes, I don't know right now whether they removed him, I don't know, but the message I got, they took him to the prison after, like, secretary. When we receive the drugs, there is a security system that was the drugs, the centers were taken, and because of what was happened, as administration, department concerned, we involved in the security committee of the district, called all the responsible people, the in charges of the both units, the security guards. We discussed the issues, and at the end of that day, we made some transfers, and we are working